bagamba mbu nino muzimbirako mbu enju ya miliyoni 7 si bwe biri ebyo ebyo ne ku biwandiiko tebiriiko kati eyo ndowooza yo yammwe kubanga yo social media engeri gyeri nti buli muntu munnamawulire ku social media waddembe okwogera ekintu ye nga bw'aba akoze eki obwongo bwe bukimuweereza ekyo si bwe kiri okuzimba kwonna construction egenda okugenda mu maaso kugundi ku ttaka lya Nambwayo etandika na lunaku lwanca nange waddembe takali niwayagala oddikubira mu ssama omusajja yali muwadde bw'agamba nti enkumbi etandika nca nnyini mwayogedde so nze nvunaanyizibwa mu kumukwasizaako kubanga okwasizaako kya buntu si katala wabula kya buntu nvunaanyizibwa mu kumukwasizaako ng'atambula kubanga ekya buntu era ekyo nakyeyamye ndi mulamu nimbagamba nti ekyo kiri ize we waba wetaaga miliyoni 4 nsobola owaayo 2 nze ntambudde nze ebintu by'okuzimba nakazimba enju emu naye njiwuliddemu nze ntegedde era gwaye agamba mbu wali ozimbye sokoleko okwewaana okuzimba sooka ozimbeyoko ku kalina olyoka ogamba abantu nti wazimba kubanga challenge eziri mu kuzimba enju eyo kuba kuyitirivu nnyo so kati nganze yayitako mu challenge ezo ez'okuyiwa sirabu mategula kola ki byonna nze manyi kye bayita okuzimba so era sikirina mbuzibu okuyawo Haji Kamoga kino yali badde akikola dda naye eddoboozi yali terimutuukangako butuusi tosinika binnyo lyali terimutukola ki nga terimutuukangako butuusi kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo mwakangula eddoboozi ne lireekaana nnyo n'aliwulira naye luli kirabika twali tetuwogeranga oba twayogeranga mukaama kati ku luno mwavuddeyo mwebale nnyo mikwano gyange mwebali eddala nze nga ku lwange ng'omuntu nze ndi munafu embeera zange muziraba n'ebyange mubimanyi sirina kyennyinza kugamba naye gamba mazima matuufu buli kimu kyonna ekyabaddewo kyazze lwakuba mmwe buli nsonda yabadde eyogera ng'eyogera eddoboozi eri ng'eyogera eddoboozi limu mikwano gyange mwebale nnyo mwebalire ddala so nga tudduka suuna waliwo akatale kenfunye so omukulu Kamoga kati mu bintu by'okutunda amataka tuddemu tumwesige tuddemu tumwesige kale mwala kunkubya ate bulango tuddemu tumuwe wesigwa ndi musajja mukubi wa bulango bo bulango nsooka kusasulwa kati ani ansasula wano nsooka nsumulula akalango wano ndi basebo ne bannyabo tuddemu tumwesige oba tukola terupi property agency yebetunda amataka sente z'obulango bwe zinaaba zituuse nja kuba akalango nga byogerwa mu mbeera nti alina omuteekako obuyambi kuba taata w'omwana DNA results bagamba Ssuuna yagaana zijjayo si gaana zijjayo si kugaana weekweka kati ate ndi mu kukungubagira maama wange ate kye bayita okwekweka manyi kakati bw'okkiriza social media eno okuvuga eyo nga bweyagala oyinza okumaliriza ng'otomedde ate buli bw'oyagala okuvayo ennyo buli kaseera mbu nno okakase abantu abo era oyinza okufa nze sirwanangako nze okukakasa abantu abo nze nkolera bintu byange ku peesi etya eyange nze nina ensonga lwaki byonna byabaawo era nina ensonga lwaki mbadde sinagendayo lwa nsonga ebbanga yonna ndimaze ndi mulumbe bwe navuddeyo mulumbe tutuukidde mu bino byonna ebikoze eki ebibaddewo naye ng'eyo ensonga ate si ebadde enkulu ensonga enkulu ebadde ya gundi ya kyapa era n'abantu bonna wali sikakasa nti waliyo omuntu asobola okuvaayo n'agamba nti ngenda kuza omwezi bweziti nakuwulira ng'oyogera ku nsonga z'omwana oba ng'oyogera ku kigambo DNA nedda wali okabira kimu nze emboozi nze esinyumyangako abagitandika bo bajambuluze bagimalirize bulungi nnyo naye nze siginyumyangako weewaawo Ssuuna Ben nga tutunuulira kati ki ekiddako kalina yaffe tekukyali muntu akuba ndere omukyala yafunise okuteka mu kalina
ansooke njibeere mu nzekka ansooke neebeerere mu nzekka ebisenge byonna amala bisulamu tuliraba semusota gwali gukulumye nakubeera mu nzekka mpola mpola awe nyini abe ng'ompa short njagala Ssuuna ompeera amagezi omuvubuka yenna atandika yeekoledde maali ku kino ky'oyiseemu kikulaga ki kuba abavubuka bali batandika bizinesi zaabwe abadde avuga kaboda akoze investment aguze ennyumba ya miliyoni 2-3 oluusi waliwo amukwatiddeko kino kiraga ki eri omuvubuka ayagala okutandika eyeeyiiya eddala kikuyisizza mu ssomo ki embeera eno gy'oyiseemu ebbanga ly'omaze omwaka ng'oneneŋŋana obanja mbeera kiki ky'oyize mu mbeera eno ekimbonyabonyeza ebbanga lyonna mbeera zange nze embeera zange nina embeera ez'obunafu nnyingi nnyo era nze mbadde waliwo mbadde ntunulanga ku social media nga banvuma olw'ebigenda mu maaso simanyi biki kasiru tekasoma mbu kyekividdeko ebyo nga nsiika mutima gwange nga nvuma nenga oli mutuufu nvuma kubanga g'amazima nze nina obulagajjavu bungi nnyo nnyo mu nkola y'ebintu byange nina omutima ogwesiga omuntu nembiva nako okamala nze nyumya ne bakwano bange bano abaana bembeera nabo abettiimu enkalakasi nabagamba nti nno nina ettaka lye nagula ebbombo naye simanyi we liri wagula buguzi nina ettaka naligula ebbombo binyumya nnyo ne bajjoza abo ne bababuuza naye simanyi we liri amanyiwo wa booda bamuyita Blaster n'omulala amanyiwo bamuyita Deewo akola ku Bukedde yalindabira Deewo Ganyana yakaneegayirira emyaka 6 Ssuuna jangu nkulaga ettaka lyo weriri bwenfiira wano naye sigendangayo kakati wulire obulagajjavu obwo nga obuwulire Deewo Ganyana aneegayiridde emyaka 6 endendabe ettaka lye nagula weriri nagaana obutebumbula lwolowoozezza nti ogende ng'ofuna ebigambo ndigendayo olulala kati nze yenze obwo obulagajjavu bwange bwe bundabizza ennaku banywanyi bange wejeemu obulagajjavu obutajja nsa nze mbuyina bubi nnyo omuno nga mwogase n'akajanja ak'okwesigasiga buli kaseera nogamba neweeyabya kati nga nze bwe nakwata ssente nenziwa owa booda n'agenda n'asasula ettaka n'andeetera endagaano nga Deewo Ganyana yamanyiiyo aneegayirira jangu olirabe sigenda obulagajjavu obwo si bulungi nze bwe bundeetedde ebizibu mbuyina Ssuuna kati nga tutunulira embeera eno emisango gyakujotekako egya Kalebule givuddewo emisango givuddewo mwami Kamoga ayogedde bulungi nnyo n'amaliriza nga agamba nti n'ekiwandiiko ekyabagibwa nga nkugamba okusasula miliyoni 9 nakyo nkimenyeewo so mu mbeera eno abakulwaniddeko ababadde ttiimu Ssuuna Ben abaalaba amazima nga tegannavaayo kalowoozo ki ababaka ki bw'obawa abakwagaliza abaalaba entuuyo zo mu ntandikwa abooluganda ntwala omukisa guno beebaza mwebale nnyo mwebali eddala osanga oba oli awo Haji Kamoga kino yalibadde akikola dda naye eddoboozi yali terimutuukangako butuusi tosinika binnyo lyali terimutukola ki nga terimutuukangako butuusi kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo mwakangula eddoboozi ne lireekaana nnyo n'aliwulira naye luli kirabika twali tetuwogeranga oba twayogeranga mukaama kati ku luno mwavuddeyo mwebale nnyo mikwano gyange mwebali eddala nze nga ku lwange ng'omuntu nze ndi munafu embeera zange muziraba n'ebyange mubimanyi sirina kyennyinza kugamba naye gamba mazima matuufu buli kimu kyonna ekyabaddewo kyazze lwakuba mmwe buli nsonda yabadde eyogera ng'eyogera eddoboozi eri ng'eyogera eddoboozi limu mikwano gyange mwebale nnyo mwebalire ddala so nga tudduka Ssuuna waliwo akataleke kenfunye so omukulu Kamoga kati mu bintu by'okutunda amataka tuddemu tumwesige tuddemu tumwesige kale kunkubya ate bulango tuddemu tumuwe wesigwa ndi musajja mukubi wa bulango bo bulango nsooka kusasulwa kati ani ansasula wano nsooka nsumulula akalango wano basebona bannyabo tuddemu tumwesige oba tukola terupi property agency
betunda amataka sente z'obulango bwe zinaaba zituuse nja kukuba akalango. So njagala okwebaza kulika tozadde mwana naye olutalo olutuse ku top. So mwena abadde bagamba Suna Beni nti yaguze ettaka bikyamu ajewe emberebeza oba byogeddwa wini ya mukama wange Kamoga saagala ate kugitwala nga yeyerekereza nze mmanyi obulumi bw'ettaka te miliyoni kakati sinza kudda ku ntuyo za musajja eza miliyoni 5 ate mbunze nze etuume mbunze nagulidde omuntu ettaka entuyo z'omwami Kamoga za miliyoni 5 yakutte ettaka eryo n'aliwa Nambwayo kale n'olw'ensonga eyo saagala kudda ku wini ya musajja ate nze nvimbiremu. So weba kuyambako kuzimba mu nyumba ogenda kuyambako buyambi weewaawo. Haya basi housewarming yaddi babuze na nyumba tugiyingira ddi timu y'ekinyanyanya n'enkala kaswagala tukubirawo ekinyanyanyanya tujja kusooka tumalirize tuweeko bye tumaliriza bingi kubanga era bingi betulina okusooka okumaliriza kubanga nayo yennyini enju eyo gye mulaba teggwanga enju kyali bweti era etangaala yonna temuli kantu kalimu. Nze era ne bwe yajjira mu mawulire nali sinayagala ejjemu yajjamu lwa bizibu. Nze kayumba kange nali nkazimbye nga njagala ejje mu mawulire nga surprise kati era ku bimu ku bintu ebyammenya omutima kwe kulaba nti enju yange yajja mu mawulire ng'ejjiddemu mu mbeera enyiiza. Ekyo kyo kikiyinva ku mutima era enju eyo ne bweribaawo ndijjukira nti yajja mu mawulire mu ngeri enyiiza kyokka nga nali ngikoze nga ngikuumye nga gyeri yakyama nga njagala mpite abawagizi bange nti abange nti wangi mujje mulabe eddijja asoose mu Uganda okuzimba kalina bwegenda efulutukayo. Nze njagala okwebaza n'omusajja gwe bayita MC Meya alwanye nnyo entalo alina ebintu byalaze abantu neera yandaze ku mikono egimu egyali emikyupula egy'amataka. Nkoze interview naye leero naye muganda wange obadde oba omukisa tegubadde waffe tubadde tugisimulula leero ate gibuuzo yabadde ku kamera badde enkanga kantwala omukisa guno okwebaza muganda wange Meya MC Meya munnange ebintu ebyo abikola mu mbeera ya bwannakyewa tolina kyomusasula nti oba kii kino omwana n'olaba ng'afaayo n'akola kino nakiri sitamala nti oba kukubira simu kulemerako oba oliawo ng'akoze okunoonyereza okwe ng'aleese bino nabiri. Meya weebale sijja kwebaza wekka ne bannanga abalala buli omu mu busobozi bwe abadde alina kyagira kyakola. Mukyala Nakangubi Jennifer Fullfigure mwana omukazi oyo naye bwevaawo muzibu nnyo nange mutunuulira nebanga ali mu comedy store ng'olaba emundu gyakuba ndalamu Fullfigure anti alaba obuzito bw'essente ne budget bannange ate Fullfigure erabyeko akabanga. Waliwo ebivulu bye twakolanga eyo mugundi mu byalo eyo nga tusisinkanayo oluusi ne Fullfigure ng'oluusi alina emmotoka nandeetako oluusi nga yeetalina ne muleetako kati manye okutobako abijjukira byonna gundi ebyeyo ebyemabega kati bw'aba ayogeza obulumi kituufu. So mu mbeera eno Bone ankubye akaama ne Ande Bone alina akaana kakulabidde ne kaana kali ka ssente kasere Queen kwekituo Ande yakulabidde kaana kali Ande yata akulabidde kaana ka Power King atimanyi ogenda kutwala kaliwa katugende ku best ewali self service